with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. I want to say that one thing I want to remember about my dad is that he wasn't a hypocrite. He was true to himself. He was loving, and he had respect for him and dignity. And I don't want to say goodbye to him because that means I might never see him again, but I will. I just want to say that even though he's not here right now, I'll always have him in my heart. I cherish every moment I had together. Okay, ne mami, mama. Zanyo tweyanzeege munabazze wano mbaga y'omwami wange semidde ddala tweyanza bannange mwenna abazze wano guno omukolo ogw'obulumi ennyo tweyanzeege. Kato abadde mukwano gwange nga bwe bayogera, bwe nyomba naye, bwe nseka naye, nadde alina ekintu ennaku zino kyakola naagala ng'oli wakuweereza amafuta. Ati Mariam oyoko yalina okumpa ekyo ez'okukozesa yangu wanamuga asagala weereza ati wenkuvaako ngenda wa Mariam neyanziza bale kwagala Kato Medi neyanziza abe mukiiko neyanziza mwebale nnyo mwenna. Ani wange njagala ogume mukyala wange ono alina okuguma abaddewo n'omwami we beeyagala Baagala yabatabula yajani kayomba nenaagala ate tayomba ate abadde alina ekizibu kya Baagala nesanga bwesanzi bwentyo nennemu okukula nga mmanyi ndi muto kaseera nina omugamba kino nina omugamba kiri badde mukwano gwange Kato okusabira Mukama w'ekiwundu kyeno. All protocol observed. Good afternoon, everyone. I beg to use English because Honorable Katuluwama had started going on the global stage. He had fans and actors from Nigeria and Turkey who requested that I pass on condolences. Of the family of Katuluwama, we want to celebrate the life of our beloved father and best friend, who has left a lasting impact on all of us. Honorable Katuluwama was a loving and devoted father who always put his family first. He was a provider, a mentor, and a best friend. His love and guidance will always be cherished and forever remembered. We know that he touched the lives of many people, and we are comforted to know that his legacy will live on through his art, and we shall make sure that his memories will always live on, and his legacy will always live on as well. We want to extend our heartfelt gratitude
To all Muzee's friends, fans and well-wishers, your support and encouragement meant the world to him. In a simple way, we would want to first thank Mama. Mama, webali nnyo webalira ddala okulabirira taata lino lyonna ebbanga. Singa Nabagala mwebali mutubye okuva ku Martin Road, mbuzi zonna zazannyumiza. Julius Dumba, omwami ono nsaba ajjeko mu maaso, abantu abasinga mbadde mulaba Noise Media, naye ono yafuuka muganda wange. Okuva Honorable yava mu Parliament abantu bangi nnyo abadduka. Ne Julius yali naye ne Honorable Munyagwa. And I'm very sad that Honorable Munyagwa right now ali Luzira. He has tasobodde laba muganda we. I would as well like to thank the President, the Speaker of Parliament, the King, members of the 10th and 11th Parliament, my dad Honorable Muhammad Nsereko, Mama wange Mariam Dagiri, Uncle Abi Muchibi, Uncle John Besti, Mr. Andrew Beno Nchibuka, Charles James Senkubugi, Mama wange Sese Namuju, Honorable Karanga, Honorable Alan Siwanyana, Honorable Pamela Kasio, Alfred Diamond, Kasuku, Taki family, and Richard Mofid Damijo from Nigeria. We are grateful for all the love and kindness you showed him throughout his life and even in his passing. Maybe I need you to chimucha denga emphasizing. Ngagamba if art, singa abantu bali bakola nnyo partnerships mu art, singa art tuli wala nnyo. Ba artist bannange bazadde bange abali eyo mwenna mabiga, abakulu ba legend ba director mwenna, Mr. Charles James Senkubuge, Mwami John Segawa, nsaba tufostering partnerships. Mukole emizannyo gyammwe gyonna gye mwali mukoze gimaswanku gisobole okubeera film kubanga tuli mu era ya content and streaming content. Once that is done, we shall have honored Honorable's dream of going global. Thank you very much. Tumeyanza nnyo okujja. Sigenda kugera bigambo bingi. Taata wange abadde ayagala mumuhonoring nga afudde with happiness. Omusajja abadde nga akyogerako nnyo ekyokusitikinga to your center. Ekintu ky'oyagala okukola ky'ositikinga nakyo Katonda ajja kuyamba. Dust to dust, ashes to ashes, spirit to spirit. Agenze naye akyali wano. Tweyanza okujja, tweyanza nnyo. All protocols observed. Ladies and gentlemen, my name is Julius Dumba. I want to say a few things. Ekisooka Kubwa nze tubadde abasinga tumuyita Kubwa. Honorable Nsereko onyiizeemu. Omanyi bw'onyiiga bw'ati agamba Julius abantu baleke basiru. Tebategeera Abannayuganda basiru. Ekisooka twagala okwebaza era Pastor Bujingo kuba tugenzeyo enfunda nnyingi ne lwe twagenda ettake nga tetunnasimbula. Pastor Bujingo oyo twafukamira n'atusabira. Twagenda ettake nga tetuweza na $5,000,000. Honorable Siso oyo n'abalala Pamela twakozesa sente ezisuka mu $4,000,000 naye tetwagenda naziwera $5,000,000. So Katonda abadde ayagala Kubwa. Ne mbasaba musonyiwe abo bonna abasobeza Kubwa. Pastor Bujingo wali wakiri tunagenda e Kanani kubanga yali yamusuubiza nga akyali mulamu. Nti Katonze wendi bonna ne bwe banaakuvaamu ebyokutendekera wazee waffe eri Mukama. Yayagalanga nnyo Katonda. Kubwa yayagalanga nnyo Katonda. Ebyo ebigambo bye bumwogerako simanyi gye mubijja naye fe ababeera naye tukimanyi. Alina ebintu byabadde asinga okwagala. Ekimu Pastor Bujingo akyogeddeko lwakuba takyogedde mu depth yakyo. Honorable Nsereko yagezezzaako kijjayo. Kyekya Film City. Yebadde dream ye. Film City ng'ayagala gituuma Nnaalongo maama we. Ng'era anoonya ettaka. Tubadde tujja mu maofiisi ag'enjawulo kubanga ng'oggyeko okuba nti mbadde driver we, mbadde muyambi we mu buli kimu. Mu buli kimu. Tuwandiisa amabaluwa ne gajja mu gavumenti. Nga twagala tukole Hollywood ye Uganda. Kato abadde alina okuddayo ettake
for another surgery. Naye ssente buli ze tubadde tufunawo ng'agamba nedda Julius obulamu bwange busobola okulinda ng'alinga ng'amanyi nti anaatera okgenda ng'ayagala atuukirize dream eyo. Tubadde tushootinga ne Conrad ono firimu nyingi weeziri content tubadde tukola mungi nga ateekamu akatono konna kaalina n'ezeddwaliro. Maama Mariam ndagira alina ssente ze yamuwa namugaa Kato ku luno nedda nkoyo okuwa ssente ng'ozizza mu firimu ne Katembawo naye zino nyamba ogende okole sajjale naye era twafundikira nazo azizizza mu production. Oyekubwa tusaba kubanga Hollywood ye Uganda egatta bingi, egatta firimu, egatta music. Abadde dreaming ekintu ekinene okukola Hollywood nga abayimbi bajja ne musangawo studios nga muli recordingira ku ssente ntono nga mulimu production houses, kamera biki byonna nga nyingi ng'ojja ku ssente ntono kubanga Uganda tulina content mungi atanaba kuzuukuka. Olaba omutono gwe twakateekako ku platforms ennene, olaba firimu z'Abannayuganda ezisinga zifuuka z'amaanyi. Kati ate bwe tukikolera foundation nga nnungi, gavumenti temutya, tusobola okufuna ssente nga nyingi. Ng'ovuddeko ku ssente tuzimba ne perception y'eggwanga. It is the art industry ezimba perception. Bino byonna ebirala bizibu naye art industry. Saagala kwogera bingi, njagadde akantu ako nkayiseewo nga deputy speaker right honorable waali neyanza ne. I thank all of you for coming today, and I thank everyone who has supported my dad. I wish one day one of our family members completes his dreams of Film City, and I'm very happy that he even posted his series before he died. All I know that the Lord is with him right now, and with my late sister Courtney, with also my uncle Waswa. I better hope one day I might see him again in heaven. If I had known he had had a sick heart, I would have persuaded him to go to the hospital and complete his surgery. But sadly, one of my sisters isn't here now, Brenda, but she's coming in tomorrow, I think. All I know that I want to continue my dad's legacy. Like I want to create a museum about him, telling everyone about every single thing that he did, like that. All I know that he's with the angels. He died while he was smiling. That one day, one time, we are going to gather here once more and celebrate his death. His life. I would like to say a few things, and that is, I want to celebrate my dad's life instead of mourning him. You guys know my father through different images. You guys know my dad. I'm sorry. You all. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul.
I want to say that one thing I want to remember about my dad is that he wasn't a hypocrite. He was true to himself. He was loving, and he had respect for him and dignity. And I don't want to say goodbye to him because that means I might never see him again, but I will. I just want to say that even though he's not here right now, I'm always have him in my heart. I cherish every moment. But even though I don't think he's near, he'll still be right next to us, right here. And God will enable us to go through all this. And I just pray that whoever was offended by my dad, just forgive me. Just please forgive him so that he can go meet God, and that will be. Tulizuukira ffenna tulizuukira ku lw'oluvannyuma kw'olwo tulizuukira ffenna tulizuukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Mwena abatujja wano olunaku olwaleero mbalamusizza yatugambanga newomukwata mu mukono woti nga n'omugamba good morning takukkiriza ayagala ekigambo ekisooka mukamako kibeere Ssaabasajja Kabaka awangaale omuddemu awangaale nnyo. Dati omuntu abadde muntu w'abantu nga abantu kumwe mwenna muzze mwajjanga wano ku makya ssaawa emu ng'akyebase nemukonkona netujja netubagulira nemugamba magalaho nga tafaayo oba oli muti oba oli muvuzi wa boda oba oli ki ngenda nga tubateeka mugazeefe eyo netubatuuza nogenda musenge nomugamba dadi wali wazze okukulaba n'agamba kanzije. Era abantu mwenna abeerubaga tufiiriddwa nnyo kutendereza Yesu oli mwana wa engalo za famire. Civil Right Honorable Speaker, olunaku lwabwe kwogera